gwe mubuuze Japan baakusibira ki mubuuze Japan baakusibira ki bubbi yabbe muluka ategula mamotoka namba 2 hijja jikola yaki nga twabirira abaana nga waliwo ena abakaaba ti abaana abalabako ki tobajje mu ddwaliro ngo babazaala tobaweerera tobajjanjaba tobambaza kale bale e Canada waliyo emivumba yayironze emivumba ku street n'apakira egguniyi n'agireeta n'agamba abaana bange baaba bambale eki twasisiikana ku speak resort mu Nnyonyo ompulidde twasisiikana wa Munyonyo brazo wange n'amubuuza tulage ekyo tukonvinsingirako nti ogenda kulabirira abaana anti nina passport katabo kankalwa mukandire mmotoka yakole byekifirifi mukandire mmotoka bakalabe nina obutuuze Canada nze nina obutuuze Canada namugamba gundi gwe totubuzaabuza tulage ekiraga togenda kulabirira abaana tiyaleeta wadde omuvumba tiyaleeta wadde omuvumba wabula ye eyali awunya ng'omuvumba kubanga yajja nampahaaga kubanga nze nabuwolerezaako ko najja mpaka ye mukowe bali kumpolereza wallahi wallahi nkyogera nti akatonda nga awunya obukadde e Canada tebatunda perfume nnungi tubale tutyo nti nnungi so mugenda muwa abaana tugenda bamuwa talina buvunaanyizibwa muko gwayogedde nze omuko ate taata head of the family mbalamusizaako mwenna we muwangalira okubeera nga mutulaba mwebale nnyo mukola kyamaanyi mwebale nnyo mwebale ddala yenze Sakozi Farouk era nga ntwala omukisa guno okubategeeza nti tulina akanyomero kaffe ketugunjizaawo oba ketutandiseewo nga tugenda kuba tuteesa naawe muganda wange ku topiki eziba zigenda mu maaso okugeza topiki eno eya muganda waffe Moze n'abakoddomi bano gwabadde agifollowinga osobola otuweereza endowooza yo butereevu noweerikodinga n'ogiweereza tugenda kuba tuzannya endowooza z'abantu obeereeyo ng'olina endowooza yo ku topiki eno naye nga tolina wakugiteeka so kati omukisa guno tuguleese nti buli omu abeere ng'ateesa nga ky'ogenda okuba ng'okola genda mu ssimu yo weerikodinge kozesa eddakiika 2 kuba twagala buli omu abantu babeere nga bateesa kozesa eddakiika 2 olikodinga ogambe nze Sakozi Farouk okuva wano e Kannabulemu Sakozi Farouk okuva e Massachusetts Timonzi okuva e Denver gundi nze okuva Abu Dhabi nze nteesa bwe nti okusinziira ku Moze byayogedde kino ne kino ne kino n'okusinziira ku muko byayogera kino ne kino ne kino nze ngamba kino ono yalimbyemu ono yono ono awoona ebintu bye kakati ebintu bwetyo bwe tugenda okubeera nga tubikola genda mu ssimu yo weerikodinga etwala obudde eddakiika 2 zijja kutumala zokka ogende ku ssimu yo weerikodinge bulungi nnyo oweereze ku ssimu +256 705 91 7139 njiddamu +256 709 91 7139 nga tugenda kubanga tukozesa omukisa guno kooti tugizze mu bantu abantu bannyonnyole bo kye balabye okitegeera tukizudde nga abantu mulina endowooza zammwe ezirina ez'obuvunaanyizibwa naye nga tetulina we tuzifunira kati ne tugamba kati tubireete ebintu abantu bawulirize so mwebale nnyo tujja kuba tukikola ku topics ez'enjawulo bano abakoona abanja osumanyi ono tebamubanja biki ebintu ng'ebyo tujja kubanga tuleeta endowooza z'abantu mwebale nnyo mwebalire ddala sindika kati n'atandika okwesiba emiguwa atya agamba abapoliisi ku CPS munteeke mu kaduukulu mukazi wange alina ssente ajja nsasula miliyoni 2 nga bateekawo ne complainant ono yabadde antwala Japan sente zange n'azirya maama munnange mbali ono gwe badde nkubira ku Japan gwe ndigwe nagamba kati amanja Japan bumwesereze baba police tujja muta yeta sente tayagala na maama wabitegeere sister tayagala ajja tabitegeere sister wange adduka aleta sente ng'asasula ku poliisi ono ng'abatemera bwe bukodyo obwo avudde ku ekyo nkulaga nno abakazi batomera owuli abakazi batomera tavudde ku ekyo
sister wange amugambye naye omanyi waliwo ekkubo ly'e Canada aleeta diru ye Canada sister wange yagireeta amugamba ne kati goba osookayo ono e Canada yagendera mbabisiyaga aliwa Kizito nga bateekawo kibozi ky'ebisiyaga nti abazeki ne bamuwa visa talina ssente sister wange yatunda bi progress byono byamusiba owuliriza bibiri bye byatwala Kizito e Canada okatagera kenjogera naye nga zonzo n'emboozi ezo twogera buli meeting ezibaawo wakati wa Sulaina naye Kizito oli omwami yamuleeta owaffe Abudusali nga tumuyita jangu obeerewo yakubirira era twagendako omwami omu bamuyitanga Luyinda yasikunsuuzi wa Mwanyi era Ajati yamulabira kwoyo omwami Abudusali n'amugamba nti Haji Abudu yandeetera omwami oyo n'amugamba Ajati bwe tomanyi Abudu ebisaaniiko busaaniiko kale ova koolo musajja wattu erinnya nerikuba ne mugamba kyogamba Abudu kasasiro oyo naawe Abudu bisaaniiko yennyini kati n'abaana oluusi bamuyita Abudu bisaaniiko tuleetera muntu mufere waka naye okiraba ndowooza mwami Abudu ononsonyiwa naye nga watuleetera omufere abantu ne bakuyita Abudu bisaaniiko waleeta bisaaniiko waka waffe kakati addira agenda Canada naye nga mwekyo nga tannabagenda Canada ng'akomawo waka nga talina na 10 okusanyusa Ajati nga bagamba bakomewo bakyale olwe Canada sobe tululeke akomawo phase 2 akomawo kukyala wakomawo kukyala talina ssente mukulu wange alimba muto waffe omuwala omulala amugamba nti mpola ssente nga mugamba zaaki nga mugamba naye gusula kulimba nkuwulira amazima sente zompola ngenda kugula bintu mu kikuubo byaki kizitaakume wakyalo waka sister nga amugamba ne sister wange oyo bambi sister alimu oyagala nnyo sister waffe Sulaina ng'asooka asirikira ekyama ng'amuwa ssente yamuwa $1,000 bali $800 oba $1.5 nga bagula sawo sukaali munnyo biki nga bakomawo waka okukyala bafunye ne bamaseeka bakoma nga batunuulira namugamba ne mukino mukomezaawo kizibu okyagera kubanga ne musajja mukulu wali wababuuse ddala awo nali myaka 3 mu musajja mukulu mukomezaawo ekizibu wano kale nga tubeerawo kati olaba omuntu talina na ssente zikola ki zakola mikolo nga bakoma bakyala obuntuntu omumanyi ogw'okukyala busukaali bukyobukyo yabuleeta awo sister yataddemu yalina ssente yasuubula ekichina asuubula Dubai oli asiba eri ku payini anywa bisigala wakupayini yabeeranga ne bakwano be waliwo gwe bayitanga simanyi bibokisi era beetuma amannya eyo babuloka eyo andi gwe kankubuulire Faruku omwana wange nakeera ku makya nandeetera OMUKO nti buloka nkwatirawo oluga so kakati emikolo gigwa oyo buloka yatuyigiriza ekyokukola kati emikolo ejawe gigwa egyo kati olwe Canada lugwawo amuteekamu ssente atunda bitoyota progress ebyo omuwala ekimu kyali ku UAR ekirala ku byeddinganawo ebityo abitunda mpakira omwami agenda wa akole ona magami nja kusangayo atandika omusomba ssente anti kati mama kati wano mu refugee camp nenkola weti kati mbali yala ku refugee camp kati mvuge uba kati mwetagasa ssente walo empapeza goba kati abana batadde mba wantiza mbutuze olwo ali Canada ayito ssente wamuwa sita yalita tusaba ssente za kirenga emisolo tugenda okulaba atandise otusaba ssente kirenga emisolo nga sister alima amubuuza ne tuwulire ekigenda maaso amutuufu Kizito yamazeeko ssente katunga atoddamu muweereza ssente omuntu atuuka ebyo aba atuuse Kizito bamumma ssente byebiri byeyagamba nti neneenyiigira nentuuka ene neneenyiigira kati gwe omusajja omukulu wenyiigira otya n'onyiigira mukazi wo n'abaana 5 bwamuzaalamu mu ebyo byonna Kizito
wallahi bilaita Allah tasasulirangako mukazi we sente za ddwaliro kuva mu ddwaliro ng'azaala omwana. He's just a sperm donor. Kuzaala baana kuyitamu gwe mulimo gw'omukulu. Tyo ono yamala sente. Nawulira agamba nti stress yamera envirwa stress. Nina emyaka 43 sina nvi kati ate 56 mukadde ebizijjerwa bukadde. Abantu bamenye okugamba nti life begins at 40. They are just consoling you. Life stops at 40. Kubanga by the age of 40 omubiri gwekeninga. So sister wamwe atandika omumasi asala amumira ddala sente obuyambi abutoolako tabutoolako amumira ddala completed. Twamutuuza mu lecture tumuka tuddamu wa sente toddamu musindikira sente tumukansolinga love joyina eyikanga musigo yonki gikendeeze oyo mufere oli neyenyigira ate oli neyenyigira kubanga yamanyidde muwa jukira ne Japan ne yali akola kati akalogo kavuddeyo agenze kuswiti kubba mmotoka basibiye emyaka 2 gwe mubuuze Japan baakusibira ki mubuuze Japan baakusibira ki bubbi yabbe mmotoka ategula mamotoka tasobola kukola olira ndowooza olira kaakati musista waffe avudde ku ekyo tumugambye nti move on wesonyiwe ayina sister naye esikembuga mukwano gwe nnyo era tebeeta amu sister kino sister era amuyamba nnyo sister kino brother kino nnyo kati mbuga amugamba sister genda emakka ofuke fulajati kati emakka eyo jafunira omwami yoyo meya oyo gweyogeddeko owulira meya bajja wano e Uganda batubuulira omwami ayagala kujja kwanjula iki mbuuza sister oli amaze emyaka emeka taliiwo nti emyaka 4 teba communicatinga emyaka 4 egyo omaze bangi nga temu communicatinga mwaka gumu kitundu nti ye takuba simu nti newokuba asala yazikyusa nti ye kati obusira mbugamba move on sister na moving on ne meya era nenkubira nze kennyini oyo seka kayo kimuganda wono kizito ne mugaba sister wange ayanjula temuddamu omutataganya temutaganya temutawanya ayanjudde nti ate ki kati nenga mukaseera ako nga sister yanyumiza akaboozi nti nono yagenda e Canada nono omusajja omukulu wa kizito naye n'aleeta omutwe nange ntwale Canada oli gwa mututte basajja bakulu abasajja abakulu nono najja ne bamutwale Canada najja wa sister wa naye amupakire omulamu najja basajja bakulu bakadde bona balina envi bamutwale Canada kaakati amala okufumbirwa wallahi billahi sisi tayangamba ebbanga kizito lyamale Canada mu myaka 10 mu 2013 214 yamuwerezayo $5 taddanga muwerezayo sente yamuwereza $5 nga zaidi imagine omuzadde mu abaana 5 n'omuwereza n'omuweze emitwalo 10 n'emekaawo oshegera ndowooza obantu butabana buvunaanyizibwa mu myaka 10 yamuwereza $5 meka 5 ne mugamba sister toyinaawo oshaba ndowooza Katonda yakugemulira ekibi kaakati ono byabaddemu awulidde oba omukazi afumbiddwa ateekeka badde akalooyi ke abadde amusuubiramu bingi asangawo n'abagamba nti yenyiigira kati gwe omusajja kalindako Faruku kale wenyiigire tukulabe otandika otya osobola okwenyiigira kati mugana wange Suraid omusajja mwamumma abaana abadde yagenda e Canada kukola ku mpapula z'abaana
wadde tababeereddeewo naye okubawa obutuuze kiri more than mwe kye mutaddemu right now ku ssaawa eno kubanga sisita wange mugonvu nnyo onalibadde namuwabidde dda ku poliisi for child neglect woliwo ubikudonatinga kunteekamu baana nze nejje mu ddwaliro ndabirire n'otagula wadde bakaita batya kapanado mwamumiitingako mu miitingi kuba mbu yabakubira alabe ku baana sisita ankubira essimu aŋŋamba nti Kizito ayagala kundaba ayagala kutwala baana Canada nesobola mu miitinga nze kandi mukazi mufumbo sister yes twamiitinga emunyonyo kusipikiriza oti munyonyo nga tune brother wange anzirako ne sister wange ne Seeka Kayuki muganda we najja ne baganda Kizito najja ne baganda babala babiri abakyala ne Haji Abudu nga wali najja netudda mu meeting nga ayagala baana najja n'agamba wetwamala okwebuuza n'agamba niye mbadde njagala twangu eyanguye meeting ngenda ku airport ngenda Dubai brother wange anzirako n'aŋŋamba Sulaiman n'amugamba nti gwe boss ebintu by'otugamba simanyi Dubai twabirabala badda tojja tutuuza wano tukulidde essaawa nnamba ate otugambe ntwangu yanguye ogenda ki agenda Dubai tuzze ku nsonga nkulu y'abaana tuli ku bulamu bw'abantu bano baana ate otugamba ogenda Dubai tula ku ntebe otunnyonnyole ki kyoyagaza sita waffe kyoyagaza abaana namugamba ng'oli mukambwe namugamba ate waisi kambwa nga omaze emyaka gyonna abaana fa abajja mu omukazi fa amujja mu ddwaliro amaze okuzaala abaana fa abaweerera tolina kyokola ate ozze nti abaana obatwala wa anti kati mbadde ŋŋamba abaana abo nabafunira obutuuze wa Canada kati kyenjagala okubakolera kisinga ebyammwe mbadde mukola ebyobalabirira kubanga kino kyo kyamakulu nnyo Canada omwana wazaalibwa nga tanakoze emyaka 18 gavumenti emuwa $5 ebyo 5 buli mwezi koffe n'ogamba otya kati mbadde nsaba abaana mbatwale ne mama wakkiriza akole ki agireko ne mubuuza obadde oyagala endogoyiyo nga wagikoze emirimu gyo era esituke ogitwale Canada ekkolere goddeyo mu bisigala byo abaana ogendenga ku ATM ojjengayo $5 buli mwana bali bameka abaana 5 kateekako nabo abakazi abalala tamanyi otandike kuno kuba nabo bali bameka baba 10 aba afuna 10 meka si 5 oshabandowooza ne mugamba boss sookera koyo omukulu awezeze emyaka 22 otwale egwaso okuzaala yoli uyave Japan namuzaala junior gwe mwatuuma gwe mwamusiba kati atefa abatuuma tuli bashikacha feso tumutuume yamwetuumira amanyage mwe mwamusiba oyo junior oyo kale twamusiba fa bamuzaalamu fa bazaala musisa waffe bana bamusiba sister yamusiba omwana tukose common sense sister amuzalidde afunidde obute Japan omuzadde mukyawaganye mwawukanye ekkomera libwe kyawaganyiza osanze agenze okomyeyo 2012 osandise okuzaala omuzaala mu abalala bana oshabandowooza wokyogera ku ssaawa eno nti oli suuwo ng'omutuuma erinnya nga walina e Japan n'oweereza ka teepu nkajjukira bulungi nga kaliko akayimba waliwo teepu kalimba simanyi kuliko omwana kulika baby yaweereza ka teepu ako ono sisita ne bakamuteerako mu ddwaliro yaweereza kamisaaki akamisaaki yakaweereza tikulika baby ate kati agamba mbu abaana ababuusabuusa Faluku tuli basajja tuve ebintu by'okwesibuwaza bwe mukazi wo n'otegeera mbu no yayenze
naye bamuzaddemu omwana tomina mbaana balala osobola okuddamu okubeera naye togera amazima tudde byokwesuwaza tuve mu bino bitwesuwaza nti ddiini obusiraamu butugamba nti omukazi ebiriwo byonna byonna biba byokuki ng'osobola okubeera n'abaana abatali babowaka bwe yali amuzaalamu kumwesasuza kumalayo bintu bye biri ennyumba ze mwamutwalako naye nkubuuzizza we babiri byagambye abikolera emyaka 4 ne babibba kati emyaka 2 okuva luli paka kati kuva 23 weyakomerawo kuva mu kkomera paka kati tuli mu 2023 alina ki ndagayo kimu kya $3 3 nze nkuwa omutwalo takirina ayogera kintu ekyo nina obutuuze Canada babulya so abaana mumugamba asooka atwala ono wa myaka ameka 2 ataliiko $5 ataliko 5 n'agamba oyo Samuwande anti oyo kati aba ayiseeko ku myaka giri ebitazimanyi egy'obukulu kati oyo nze abalina omuweerera nimugamba siwuwo era balina omuweerera ku university adde asome siwuwo oyo tamwagala anti kati oyo abawa college ate bali system temwagala system eri ebeyagala bana abato be baddira ne bakuwa 5 kale n'otunuulira ekifere mwe kiche mwalaba mu ebyo ebintu tayagala sikira kasente ku baana KOYOKOLA amiza gwako ayagala kasente kali munafu munafu okay wenyigira otana ogana okukola nobera kubisigalayo nenyigire sijja kukola olumu mugamba kuba n'omukazi sisa mwe yali amutereddemu empapula ani mugamba mutereddemu obutuuze temumwagaliza butuuze ani sister wange kati omuntu yenna nga alina income we Uganda tuve mu byokwesuwaza ebintu byokugenda ebweru simanyi genda bwerwe byaliwo mirembe gyadda ng'omuntu alaba abagiri ebweru nga alaba kyamakulu tekiri mu makulu wane Uganda waliwo sente nyingi kati omuntu agenda Dubai n'aleeta container ye asobola okugenda Canada atandika obulamu obupya omukazi nze gami n'emyaka ameka 43 kitegeza sister wange alina emyaka 45 kati omuze mubiri atandika obulamu obupya akaddiye aba ategeera bulungi omuntu avuga emmotoka ye empya n'agenda neggulira omusirikale n'amugulira mu kikomera aleke obugagga bwe n'emirembe gye agenda ate akole obupakasi ng'ate n'abazungu bagenda okukolera bino bye banyoonya obuuza ekibuuzo omuntu wano e Uganda ali obulungi alina kuba ati kisinziira buli omu levo ye obulamu wabulaba omuntu okuba obulungi alina amaka alina emmotoka ye ali akyayagala asomesa abaana tebagoba fiizi bwe bulamu butambulamu obulungi si bwakuba omukyala abulina sisa wamu abulina obuki oba obulamu obadde otya landlord eza muzza ate mu byagenda ate yali asuza kizito gwe muyita moze nagambye nti weba firimu gwe muyita lembo kati tayinza eyali asuza kizito ate kizito tayinza mutwala eri kati muganda mutya ate okulaba ku baana kale abalabeko mwamumya abaana abalabeko kati ankubuuza ekibuuzo osobola okuyingira ekikomera kyotazimbye oba kyotapangisa nti mwoba osula kati abaana abalabako ki tobajje mu ddwaliro ng'obabazaala tobaweerera tobajjanjaba tobambaza kale obabuusabuusa Canada waliyo emivumba yayironze emivumba ku street n'apakira egguniyi n'agireeta n'agamba abaana bange baabana bambale eki twasisiikana ku speak resort mu Nnyonyo ompulidde twasiikana wa Munyonyo braza wange n'amubuuza tulage ekyotukonvinsingirako nti ogenda kulabirira abaana anti nina passport katabo kange kaluwa mukandire mmotoka yakola ebyekifirifiri mukandire mmotoka bakalabe nina obutuuze Canada nze nina obutuuze Canada n'amugamba gundi gwe totubuzaabuza tulage ekiraga nti ogenda kulabirira abaana teyaleeta wadde omuvumba wabula ye yali awunya ng'omuvumba kubanga yajja n'ampahaaga
kubanga nze nabuwolerezaako ko najja mpaka mukowe bali kumpolereza wallahi tallahi nkyogera nti akatonda nga awunya obukadde Canada tebatunda perfume nnungi tubayo tujotula nti nnungi tokubye nnyo muganda Faluku abantu abava ebweru abawunya bulungi ye nga awunya bubi abaana tewali kyebaleetera kati omuntu awunya obubi kabawo obutuuze kabawo obutuuze ne bascol yali ayambadde ng'eriko ekituli ng'eyulise wano n'endowooza oba munene bunene yekapiseemu ne kata wano omanyi Faluku waliwo abantu bakunyiza omutunuulira oshagala ndowooza ng'engatta alinga eya Buddulu abantu abava ebweru abawunya bulungi bambadde bulungi nga balaga kiraasi niye ng'alinga ekigatto ekya Buddulu twasoma akatabo ka Buddulu ng'alinga agenda okulinnya ebiti by'amasannyalaze abantu bava ebweru bamanyi ebintu bya kiraasi n'ekimoka nga kyavuga Hajji Abudu yakimuwadde kibasomberamu abaana bino bihaliya byebikadde kyajjanyolinamu lwenjagala baana tosijja kulega bulezi twere nti njagala abaana tukwaye tubakuwe alina kuba mukomera alina kuba mukomera butalabira abaana Faluku abakazi mbabuulire owulira bino byagamba buno abantu hambulira abantu abaleka family yabwe ababulira amazima Faluku abantu abasinga mujjako interview baba balimba obatuneye bati baba bagala a public sympathy kyaliko ali mu kuzimba ekyo nti nno banziba ajjawo kiri ekyo batalabira abaana nti babalabirire ebintu byange bibabirina kyayagala gwe muvuge ng'omwetooloola naawe gwe muvuge ng'omwetooloola ateekawo kodi nti banziba banziba kati bye banziba balabirira abaana okategeddeako okategedde tosobola kugamba nti omwana omulenzi nti asimwekakasa dini eweziri ziriiwo otune bakebirira omurundi gesa mwatidde mwategedde abaana agenda batwalako ku musaayi asunsule kakati ankubuuza ekibuuzo abakazi abatya n'osensi wa DNA be bakazi abatalina busobozi bwerabira abaana baabwe sisita wange ye musajja kizito ye mukazi sisita wange ye musajja kizito ye mukazi oliyo omulimu I told you nti ye he is just a sperm donor nagenda kusigala be naafuweeta kuba abaana balabiride sisita mwe balabiride emyaka gyonna kyobola bafaluuku si kirungi fe abasiraamu kugenda kukola hijja si kirungi omusiraamu kugenda kukola hijja nga tonneetuuka eba efudde kati byayogedde byonna nga bifu hijja yate yagambye talimba namba 2 hijja gikola yaki nga tulabirira abaana nga waliwo eno abakaaba yalina akapoloti eyo kalimu akayumba kaliba ku plate nga kali eyo ekawuku entebe sisita n'agamba omusajja talabirira abaana biki akapoloti kano agenda n'ateka abantu ne balimayirimirirayo obusoolisooli ne tumugamba nti naawe oli muyaayeyaye ajja kusibako ebintu bingi kaleke tokatunda kaleke era n'amugamba obupapula abo bwakapoloti mbuteekewa me I moved on n'amulagira obuteeka ekyagedde ekyo Faluku obadde olina kyogamba okusinga awo so mwejjusa okusisinkana mukoddomi omanyi namba emu mu kusiikana abantu tufuniramu experience nyingi ensobi zemukoze mu kusooka ate ne mugendanga nga muziyigirako bingi nnyo ne mutagwate mu butego obulala mu maaso eyo kubanga naffe tubasajja bakulu tulina abaana abawala kati nga wegambye nze bulooka nti oli omuntu akola mu kintu bulooka okujja owange njawuluka fuluma ekikomera kyange okyaba ndowooza simanyi tutetenkanyiza waani fuluma ekikomera kyange so temwejjusa oba mwejjusa twejjusa naye twali bafala twali ba mukyalo kuba yagambye Haji SK Mbuga yeka yamuwa respect mmwe abasigadde mmwe
ate nga yabalabirira yababeererawo nga muli bakiiri nga tulabirira nze mpozi kyemwebazaako we banteekamu ekyokugenda e Japan nali njagala kugaana kusoma kati ne nfuna eddalu lingi nnyo ekampe muziriimu najja nagamba maama nti waba wana alina eddalu lingi waliwo akasomero ke nasomeramu kali mu kyalo eyo kali bitwini Luweero ne Mukono bakita Namasumbi eyo tajja kutolokayo mutwala eyo era ye yanvuga okuntwalayo n'ensoma ne mmalako senior 4 era ne nfuna first grade kyekyo kyeyakola nze kyeyannyamba naye muyisaamu amaaso eske kayamuwa ekitiibwa respect ebiseera bisinga respect gwasooka ojjeewa kasita batandika okukulabanga osula wa muganda waabwe oli musajja ate gwosula wa muganda waabwe kasita batandika okukulaba nti tosobola kwegulira sigala oli yagulira ebisigala nesigala omukyala yamugulanga wallahi bilatallahi webanga sister wange Sulana si yamuguliranga ebisigala byanywanga nga avudde waggulu ku payi najja n'agumika wano kana akaana kali kakola mu dduuka ne kamutwalirawo ne kagenda ne kagula ebisigala nfe neza sigala yali talina nabuuza Kayuki Seeka Kayuki ne mugamba Seeka oyagala muntu ono atwala abaana ebweru e Canada nti yego waki wavaayo kubanga naye wamala n'ogenda e Canada ne mbuuza wamala emyaka emeka nti yena waki wavaayo manyi Kayuki yanziramu e Canada wabeerayo baana bato nabagoba ddalu ne mubuuza gwagere oli mugwadde nangamba kyosi mugwadde kyo wanavaayo ne mubuuza Kizito mugwaddalu nangamba atawukana n'abalalu mulalu ekyo kyava mu Kizito manya Seeka Kayuki nga hajabudwa atudde wano kubanga nze nali tudde wano hajabudwa manya Seeka Kayuki wano hajabudwa atudde wali tumalirize mugana wange Sulaiti bwetyo bwe tubadde ensonga bwezityo bweziri so mugenda mu abaana tugenda bamu watalina buvunaanyizibwa muko gwayogedde nze omuko ate taata head of the family tetugenda kuwa muntu atalina buvunaanyizibwa baana abatwale muzi home case mai child home cares abafunireko $5 temujja kukkiriza ekirungi tusobola basomesa amasomero tugazimbye mwamutiisatiisa tojja yita ku airport tujja kusiba anti katulaba yekyanga kyange tumugamba tukube essimu ku airport notayitawo tugamba ogenda Dubai ate ng'olimba tereza akabina ku ntebe otubuulire wali tulabirira abaana nibigaana n'asooka atuula naye nga yajja ayagala kutuula gulu ku mmeeza ayagala kutunnyonnyola ng'ayimiridde tugamba ssebo oli mu Canada ssebo oli mu Canada naye genda omugamba atandike ogula ku shampo omulungi atandike ogula shawagero omulungi atandike ogula deodorant ennungi ne kapafimu akalungi tweyanze nnyo tweyanze bwetyo bwe tubadde tulabagane next time abakanda bawunya bulungi